Basebo ne banyaba balabi abalungi abasomero TV kitwagala okubandiza olunaku olwaleero ku TV yaffe Nganzi era wano wenyini nyini otwogera ku nsonga ezikutte ejjembe naddala mu Uganda kutwaliza wamu n'ensi yonna. Olunaku olwaleero nate era tugobe bumale okusosowaliza ensonga ezikutte ejjembe okusingira ddala mu kalulu ak'NRM akawansi ke tulimu essaawa zino ketobeseemu emivuyo ketobeseemu kwegamba embeera nnyingi naye tuweerera puroguramu y'Enganzi egobye bumale Light and Affairs. Tugenda kubuulira ntudde muna NRM kungwe era asinga okutegeera ebintu bya NRM ajja kunnyambako okumbulira kiki ekiviiriddeko emirerembe, kiki ekiviiriddeko okutiisatiisa abalonzi, kiki ekiviiriddeko emivuyo. Naye abaffe twagala okutunulira embeera er'essemba buli lunaku olwaleero Mawogolanozi era nga wano tugenza okulaba nti waliwo abantu babiri abali ku mbiranye kuliko omukyala gwe bayita Chatis muwala wa Kuteesa era oyo ng'avuganya ne muto wa President Museveni ayitibwa Aine Kaguta era nga waliwo embiranye y'amaanyi. Bannayuganda beebuuza ekiri essembabule kitegeeza ki mu by'obufuzi n'embeera za Uganda mu biseera eby'omu maaso. Muna NRM agenda kuba beeyanjulira twongere okuttaanya ensonga. Ssebo tukwaniriza. Amannya agange Babika Musisi Beni, omukulembeze wa leero, omukulembeze w'enkya era ayagala okukyusa Uganda asuubiza okuteekawo Uganda ensuubize era mpagira mukulu Museveni mpagira NRM era lw'obwasi bonna abali mu ntimba wagira. Okay, kati kwekyo kyennyini ng'ogambye nti omukulembeze w'enkya abaffe twagala okwebuuliza ekibuuzo nti okusinziira ku byafaayo bya Uganda bye tasobola kuttottola naye akatini ebyafaayo biraga nti Uganda eddukanyizibwa ku mudumu gwa mmundu nti era ebyobufuzi bya Uganda okuviira ddala mu 62 byetobeseemu okutiisatiisa abalonzi nga bakozesa emmundu. Olunaku olwaleero essemba buli twagala okusimba amakanda newankubadde ng'ebitundu bingi nga Sheema, Butalejja wabaddeyo okutiisatiisa abalonzi, okugulira abalonzi saako n'okutema abalonzi oba okutuusa obulabe ku balonzi. Abaffe twagala okwebuuza kino ng'omukulembeze w'enkya kiraga ki mu by'obufuzi kubanga President Museveni ng'alayira mu kinaana yagamba nti okujja obuyinza ku bakwata mundu okubuza emikono gy'abantu. Obuzibu bwe tulina akalulu kedda kayingirangamu abantu abaagala ensi yaabwe ng'oli awulira alina omutima gw'ensi asobola okwewaayo okufiirira ensi ye, abaana abazzukulu n'abasigadde babeere bulungi. Unfortunately right now akalulu kaakati abantu bakalabanga business. Wansi wali omuntu alina omutima gw'obufuzi, wali omuntu ayagala ekyalo okukulaakulanya naye talina ssente zewandiisa, talina ssente zikuba posita, talina ssente zikuba laali. Ate ne bagenda mu bantu basaba akalulu bajja mulabanga omwavu. Ekisooka abantu bakoowa abaavu bafuga kandi weesanga nga abalina akasente be baagala oyingira akalulu. Abamu bayingira politics kuma bya bugagga byabwe, abalala bayingira kuyisaawo ddiiru. Kale kwegamba akalulu kafa sijja kiteeka ku NRM because NRM terina kyekuzereeta ekyo wabula tugambe democracy ali mu Uganda nti buli muntu asobola okwesimbawo. Singa bateekawo emitendera nga si buli muntu nti alina okwesimbawo usanga Uganda esobola okuddawo neetereera. Nga tutunulira ensonga ya democracy twagala okutunulira embeera nti buli muntu aweebwa omwaganya okwesimbawo naye olunaku olwaleero essembabule ekiri essembabule twandiyise nti abantu abavuganya mu kamyufu beerangira ebisongovu, beeyogerera ebisongovu, beerangira ebino nebiri okutwaliza wamu, beerangira okubeera n'emmundu. Omukyala Kuteesa, muwala wa Kuteesa gwe bayise Chetesi alangira gwavuganya naye Aine Kaguta okuba n'emmundu okulumbagana abawagizi be. Abaffe bannayuganda abawangalira mu bitundu ebimu balabanga kino kye bayise nti amaanyi mu state nti kubanga bino bikonge okuviira ddala mu gavumenti kuba bw'otunuulira ekiwayi kino ekya Kuteesa minisita ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru n'otunuulira Aine Kaguta muto wa President Museveni abantu bakitutte ng'okubanga nti eggwanga liwambiddwa famire. Golowooza bino bya bufuzi ebirimu democracy ebintu by'okweyagaliza tebiriggwawo. Oli wano ku TV naye obalabalamu singa Smile TV eyo ndeeta muganda wange n'atandika okukola ne naafuna akasente ka Smile TV ne bwe tutunulira ewalala bwe tudda mu ekibiina lwalina abavubuka kye basinga okwagala Nuupu Bobi Wine mukulembeze si kyekyo. Nyanza ate ye Nyanza avuddemu NRM ayingidde Nuupu ayagala kweyisa kisinde kya Mukama People Power
yisimbe okuba MP Kampala Central alichoga Bobi Wine bwawangula noli nawangula agenda mu wa minister siba Luganda babi agenda fuka first lady babi tayina baganda tebayingide state house goloza teriva y'abaana balala abagizinga ba Luganda ba Bobi Wine nabo nga bayingide byobufuzi kitegeeza ekintu kya family kyekyo kizibu gwe nyini oyagaliza muganda waje ku Smile TV goloza bisi bya family oba gwe oyagala nnyo ensi yo ntogenda teeka mu family ogenda sanga omwana ku street mugambe jangu kole muganda omuleka wa bbali ate bono kikola ekyo ne mutabani we because akutwala nga lolo modo njagala beera nga taata wange ajja kujja ayite taata we yayita ne weesanga nga ensi yagwawo dda abantu beyagaliza bokka. Definitely. Twagala okwebuuza okusinziira ku mbeera eyo njagala kubanga nina ekintu kye njagala okutangazaamu nti newankubadde ng'ayogedde ebyo naye twagala okubanga tusukkuluma oba tugezaako okubuuka ensalo bw'ogenda mu Kenya otunuulira ddala nti Uhuru Kenyatta ava mu famire yaba Kenyatta eyali afuze ku Kenya naye ebyobufuzi biteekeddwa nti agenza okujja nga waliwo embeera emusobozesa ng'omuntu okulya akalulu. Bwetugenda mu America waliwo famire ya Bush Junior, Bush Senior naye bazze mu interviews ez'enjawulo era nga n'abannansi bakkiriziganya n'omuntu ono okumuyisa mu kasengejja naye abaffe ekiri esemba buli lunaku olwaleero ng'oli agamba munne nti gw'otambula ne kabangali y'emmundu yeekuyambyeko oli ng'agamba nti oweebwa ssente kubanga oli mu first family. Twagala okulaba endooliito waliwo ebintu kitwandiise okulwanaganako ekintu ekitalina makulu. Olwaleero Sembabule abantu bakugamba nti kuteesa kituufu alina ssente era abadde agula abantu naye abantu bagamba nti tetwagala ssente wabula twagala service olunaku olwaleero era tebatunuulidde nti ani ajja wabula balaba nti oyo alina obusobozi ye yeetaaga bakulembera. Olwaleero okweyagaliza kya buntu naye twagala okugyawo obusirusiru nti nze saawa zino bwe mbanga nkola ku TV nga mulimu nagusomerera kiki ekindeesa mutabani wange atasobola kukola statement mukaaga ezikakasa abantu nti omulimu gwakola agutegeera tuba tuvudde ku mulamwa. Okay, politics kyava mu byobufuzi ne gufuuka mulimu abantu bakutwalanga mulimu kyova olambagamba nze se munnabyabufuzi ndi mukulembeza njija kukulembera abantu bange era mpita ayita wansi eyo nenda ebinyigiriza ekitundu. Unfortunately abantu abali mu politics bo bala business gwe tunuira kugundi obuzibu muteeka nnyo NRM kifaananyi nga erimu emivuyo ate nga NRM bebaamu emivuyo ate saide walalo ki waliwo abazeeyo mu DP waliwo Uganda nze ndi Munnayuganda oli Muganda ndi Munnayuganda era nzaalibwa mu Uganda nkulidde Kampala era njagala nnyo Uganda. Ekibuuzo aganyo kirabika y'embeera nti ebibuuzo ayinza okuba nga tabisobola wabula agezaako kubibuukira buukizi. Njagala okumubuuza nti Abaganda balina olugero olugamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okola ki okubuuka. Twagala okutwala ekyokulabirako ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka kitaba bamusiba obubbi nabo bagenda kusiba lwa bubbi. Kati kankubu olugero olutegeera oba obuukira bubuukizi nga bwe njogedde kuba njagala obuulira abantu ensonga nga bwe ziri nti ekibiina Tango Doi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM yagambye nti abantu bonna abaneetobekamu emivuyo nga bagezaako okuteekawo embeera ey'okutiisatiisa okugulira abalonzi singa ekibiina bwe kirowooza naye ng'ebigendererwa byabwe bakukangavulwa nga kalukasazibwamu. Tetwagala ozimbe kifaananyi kyakubeera ng'olongoosa bwe wabeerawo kye bayita kawuukuumi bwe wabeerawo kye bayita ebirumira bwe wabeerawo empisa embi emize emibi mu bantu abo basobola okukangavulwa so si kuweebwa mbuleera kutambula nga tebalabika. Kamiliyoni yava mu DP n'agenda mu NUP n'afuna kaadi bw'amala okufuna kaadi ya People Power n'azimba office. Green tumanyi ng'owa DP kwali ku office ye aba People Power baleeta Latif Sebagala ku kifo kye kimu nani ne Kamiliyoni tugambe nawo waliwo kawukumi bamusindika Mitiana bamwagala agende Mitiana bagamba yitagenda Mitiana agenda Kampala kati bw'otunira ebyo position n'ebyanale mu biwe bitelevu so mulimu ng'abolaba side eri n'eno bonna bafaanagana endowooza mulimu nze nagambe lwaki njagala President Museveni nze mwagala ne waliwo abeegwaniza ng'abali mu Smile TV abeegwaniza ogitwala waliwo abeegwaniza mu Smile TV ogitwala bagenda giropa nti ayina ebyobuseegu byayogedde oba bagenda gigamba nti mukulu fulani ayogera ebitakwatagana tumugobe nga waliwo ayagala otwala ekifo kyo
So ebintu ebyo tango do ine banakola atya okujja nga bagobya abantu mugambe tugobya abantu abalina sente mu kalulu twagala abantu abagala ensi yaabwe bateekewo emisoso egiraga nti gwe oyagala ensi yo ina kyogikoledde ina kyokoze ki wandyagadde okwesimba okukyalo neolabika tolina na sente za posita ng'omanyi kitwala bbanga ki kitwala sente mmeka omuntu okubisa posita ezimala eggwanga gyagala kwesimba ku bukulembeze ogenda kulaba abantu bangi abajja mu bukulembeze bw'eggwanga osasula 2,200 bw'osasula 2,200 pasipooti yo baifuuka vip bw'otuuka ku airport oyita mu vip kitegeeza bakutwala ng'omukulembeze w'eggwanga olowooza tewaliyo bantu bajja kunona cv nengeyo yonna democracy anagitaddewo NRM. Okay, tujja kumwebaza olw'okuba nti asobodde okutubuulira naye titwagala kubanga nti ffe tujungulula ensonga nga bwe ziri wano wabula twagala kusigala nti NRM Uganda sirina airport bwe tuba nga tuwa information ate si yeesoose era si yeesembeeyo wabula kitwagala okumanya nti abantu abalina empisa ezisiiwuuse mu bibiina by'obufuzi bakangavulwa olunaku olwaleero nga tukyali mu kukola ki mu kuzimba ebyobufuzi kino kye kimu kye tuyinza okulowooza nti ebintu biyinza okuba nga biremeredde NRM kugambye nti President Museveni alina ebisuubizo bye yakola ng'avudde mu nsiko aweereddwa obuyinza era n'okulondebwa okwasooka yasobeza bannayuganda nti obuyinza tebuwangalyenga mu mikono gy'abamukwata mundu olwaleero emmamba okutiisatiisa abalonzi abantu bagambye nti amagye gakola ki mu bululu naddala nga buno obwa primary nga waliwo poliisi esobola okubeerawo okukuuma obutebenkevu era nga mandate yakwata abeerodiyo nebazaayo twagala okuyamba bannayuganda nti NRM ekkirize nti waliwo ebitatambudde bulungi kuba abantu tukimanyi nti tewali ali perfect naye ate bw'oyagala okulaga nti gwe ensobi ekyo kisoboka era oteekeddwa okusigala ng'ogenda mu maaso nga tofaayo nti kubanga olina emmotoka bw'oba otomedde oyo wabigere tankwatako kyekyagala otegeeza nti olina emmundu sigirina nti bw'ogireeta tebikwatako njagala nsaba mukama buli kibiina kitegeka akamyufu olabe bebanga NRM bajjeyo kesi bategeka akamyufu bekaligwa mirembe aka NRM kagenda kugwa era kagenda kugwa mirembe abeyagaliza babawangule abasiba kuba nawe mundu babawangule so abantu bebaagala koza abantu balina amaaso abiri abantu bategeera era bajja londa bebaagala so nobonoteekawo emivuyo nobonoteekawo ki bagenda kulonda akalulu kagwe era NRM akalulu kayo kagenda kugwa mirembe nobo oyagala akalulu katasobola kugwa baleetera opposition naye eteekeko basebe ne banyabo okusinziira ku mbeera nga bwefaanagana fe ono ku Semero TV tugenda kuba tukuwa ensonga nga bwe zifaanagana wabula tetujja kugereesa ng'omukulu bw'agereesa kuba ku ground tubaddeyo ebibaddewo tubirabye era nga waliwo n'omwami omu aganye okwatuukiriza amanya ge era eyayokeddwa asidi essembabule era nga kiteeberezebwa nti kyavudde kweza enkaayana ezimu zeetobese mu kalulu ako abaffe ebyo bitulaga ki mu kalulu akajja kubanga bwe kibeeredde bwe kiti essaawa zino ku kalulu kano akakyali wansi ennyo naye ate kano akanene tekiisukkewo munange wali omuntu omuzadde asobola oweerera omwana we n'akulembera first term n'alowooza omwana mugezi okutaamu eziddako n'asemba kati mwe mweraliikirira akalulu akajja fokasi y'ensi yaffe fokasi ya gavumenti etadde ku kalulu akakyusa eggwanga kano akalulu akaliwo ka kibiina naye kali akalulu ka ggwanga era osuubira kagenda beera kalungi kagenda tambula bulungi gwe nalina ng'oli omu opposition weeraliikira nti bagenda kubba kagenda gira biki laga obwenkanya ove mu kalulu lwaki oyingira mu kalulu ke bagenda okubbamu kitegeeza bw'okayingiramu okkiriziganya nebiki n'ebigenda ova mu kalulu so sisuubira muntu yenna agenda kulwana yesebo awo wenyini naddala nga tutunula ekyokulabirako akalulu ka waggulu kati tugenda kudda kalulu kowesimbyewo Kasubi njagala ombulire ogenda kujja ku division ogenda kiikirira ebyalo bimeka Kasubi mu Kasubi erimu ebyalo nga 15 Kasubi division erimu ebifo ebironderwamu bimeka ebifo ebironderwamu bisuka mwana tujagezaako okunoonyereza ku nsonga n'okubeera nga tukola ki nga tulambulwa kubanga abakulembeze twagala okulaba abakulembeze be tuleeta balimu omuzenzi
tetwagala kubeera bubeezaawo nti nina obusobozi kuba muganda wange musirikale ajja kumpa emmundu mu kalulu. Nze nina obusobozi obwekubya ekifaananyi nja kujja nkulembere. Twagala abakulembeze abayise mu kasengeri. Era wano Ismail TV tweeyama okukutuusaako buli kimu ekigenda obeera mu kalulu. Mukulembeze w'abantu ab'e Kasubi abalina ebifo ebironderwamu ana badde nsaba okakase bannakasubi nti akalulu keewammwe Kasubi tekagenda faananako Essembabule. Abantu b'e Kasubi mwenna nze nabagamba ekyansikiriza oyengera mu kalulu abavubuka bankuba engumi. Bwe bankuba engumi nentuuka ku poliisi. Bwe ntuuka ku poliisi nenjukira engeri talent gye bakozesa okunkuba engumi nendaba nga n'abavubuka beetaaga ziringi, beetaaga ebisaawe. Tulina ekisaawe sofa kimu, abaana basamba empiira, abaana bakuba empiira, abaana bakola ki? Abaana bayimba. Nze ofiisi yange sigenda kola ofiisi ebyaddala era n'obonoonya mu ofiisi togenda kunfuna wabula wooli wengenda obeera. Ofiisi egenda beera awali abaana bakuba ebikonde, ofiisi egenda beera awali abaana abayimba, ofiisi egenda beera awali abaana basamba omupiira. So nze sizze kugenda mu ofiisi wabula nze kulaakulanya abavubuka bali mu Kasubi. So nsuubira wonna wogenda obeera era ndowooza byenkozeeko byeyogererwa. Esebo omukulu ono setagala posta ezazeko omukulembeze agenda okujja nga sina posta era tambula e Kasubi posta yange yonna gyosanga ugiyuze ne bauti paper tikinga butikinze. Ekyo tukyebaza bwebaza naye mu kiseera kino tuyagala okubanga nebaza abalabi ba Ismail TV. Omukulu ono afaananyeko Katolo Bwama. Katolo Bwama yagambye nti ye ekitundu kye constituency ye Lubaga Maserengeta oba mu South nti yo buli muntu alina share emu era naye alina emu. Wabula omulimu gwe gwa kunyeenya ndowooza n'ono kyagezaako tegeeza naye mu byonna mu buufu obwo tukusuubiza busuubiza. Gwe omulabi wa Ismail TV bannaffe bannayuganda bannaffe abawangaalira ebunaayira kuba bino mubyetaaga mugezeeko okutambuza obutambi bwaffe n'okwongera okusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa YouTube kubanga amawulire tukyaleeta mangi ate tuli ku ground okusoosowaliza buli kimu. Tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala.